Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde twakulaga emboozi y'ekyalo ekyawuniikirira olw'omuvubuka Salongo Dan boogera agambibwa okwetuga ne bamutwala ng'afudde kyokka n'azuukira era n'akomawo ng'awoobera ku batuuze. Kati agenda tunabwati ng'ali mu mirambo era nga eno waggulu tali mu ssaatu kyaba yenyanyamula. Atukubye ekikanga bwate tukirabangako ekyo. Leero mu kaboogero gwe tusanze mu Kitambuzi Zone 3 Kanyanya mu division y'e Kawempe asobedde olw'embeera gy'alimu eteeyagaza oluvannyuma lw'okufuumulwa mu nnyumba n'abalongo b'ab'emyezi 5. Leero Nnaalongo Judith Mugoya annyonnyodde nti nga batanneetuga yasooka kumukuba migonga bwamubuuza ensonga eyali embikuza kateni mu mulyango kye yasuubira nti kiyinza okuviirako abantu okumubbira ebintu bye. Landirodi yali aleese oluggi olupya ng'ayagala lusaamu. Owera ngi n'ajja n'agamba nti wanika ku kateni waggulu njagala siga ku luggi langi. Ne mpanika kateni nga bw'angambye ati ne basigako langi Landirodi n'agamba nti sooka olindeko oluggi lukale eryokozeewo kateni. Salongo n'akomawo natandika oyomba oli musiru lwaki owanika kateni waggulu oyagala balaba ebintu byange banzibe tumanyi nti ababbi bali wano bagenda kunziba. Nankuba naninyalinya nga ndi mu kwanika ngoye nga bannayibba bali awo wabwe ne bagezaako okonkona oluggi sebo gulawo nga teri muntu anyega gulawo n'alemeramu ne basalawo ne bakuba oluggi ne bakuba endabirwamu ne bazaasa okulaba ng'era yeetuzaali ku muguwa. Kino kyanyiza Landirodi n'amugoba mu nnyumba. Essaawa eno sirina wensula, sirina buyambi bwonna, abaana banywa tebalina sukaali biki. Nnaalongo Mugoya gwe tusanze n'abalongo be nga beebase ku lubalaza ategeeza nti wasanga waasula kuba bba yafa tamututteeko mu bakadde be. Bamusitula ne batumutwala e Mulago nze neesigalawo nga sirina muntu asobola kunnyamba ku baana nti oba ngende ndabe owe bamututte sirina gwe nali ndabyeko yenna newaabwe simanyiyo tantwalangayo. Abatuuze bannyonnyodde ebyaliwo era nga beekanga okulaba amawulire nti omuntu gwe baatwala nga mufu ate yazuukira. Kubanga okumanya nti kyatwewuza n'abeewaabwe gye yadda basanga bamaze omusimira entaana n'embugo nga gyezi baali bazze kunona mulambo ne baddayo n'omuntu waabwe. Kuba poliisi yajja n'emusanga nga alengejje bo ne bakakasa nti omuntu akoze ki afudde. Ako kaali kasambwa twalina kumuwerekereza ddeyo waabwe gye bamuzaala. Balwe bamutwala ne tulaba ku Agataliiko nfuufu nti naazuukidde siddangamu omulabako siddangamu omuwuliza. Basabye abazira kisa okudduukirira omukyalo ono asobole okukoza abaana be kuba tebamu amagezi kubeera na musajja eyamukuba obwenkanidde awo nga bagamba asobola n'okumutta. Bwe yannyonnyodde ne ntegeera nti yoli gwe nalaba Agataliiko nfuufu banaye tubadde tusaba ku buyambi. Naye ekisa kiri ku baana bannange mutuyambe. Waiti oyambye abantu bangi bambi nkufukamiridde nkusaba taata jangu oyambe omukyalo ono. President Museveni Mama Fiina bambi yamba omukyalo. Musasi waffe atuuseeko mu nnyumba boogere mwe yeetugira naye nga Landlord Scovia Kijambo Nambiro yazambuza luggi n'endabirwamu kyokka ng'aganya okwogerako naffe. Godffrey Katongole yakusakedde guli eno ku Bukedde TV.